tebaddamu kutiisibwatiisibwa olw'okuba omukulembeze w'eggwanga gwe tulinawo kati yalwana buli omu yenna afune emirembe waveewo okubonyaabonyezibwako omuntu owa bulijjo kwe yasangawo ng'ajjawo. Kati njagala kugamba buli omu yenna ali eyo nti abantu baleme kuddeeyo ne beekiririra ne basirika nga tebaagala kuvaayo kulaga bumativu bwabwe ng'ettaka lirye oba ekirala kyonna si ttaka lyokka, waliwo abalala be babba amayumba n'ebirala, ebyo nabyo weebiri. Oba omuntu n'asalamu atuuseeko obulabe olw'okuba yamanyi omunene. Kati njagala kubalabula nti tebatuula eyo ne babonaabona nga waliwo abantu abakyasobola okuyamba. Ngenze njo mu ofiisi ya state minister wa land Dr. Sam Mayanja ayamba buli omu, talina muntu gwazaayo emabega oba n'agira ayamba buli omu. Kati nange wendi wano nvuddeyo okumuyamba ne ofiisi ez'endala weeziri zemanyi nti zikola, naye baleme kutiirira kutya kuvaayo boogere ebibaluma nti bwe mbanga nkyali mulamu nga waliwo n'abalala bakola, vaayo oyogere ensonga yo bantuukirira because nze ndi mupakasi gweyampa omulimu pulezidenti w'eggwanga n'abantu beyampa nsaavinge gwe wonna w'osobola okunfuna lwakuba abantu bangi kati bammanyi. Ngenze nga amasimu gange ku social media abantu bammanyi, jangu ontuukirire oŋŋambe nti ono genero ayagala kunziba, minisita ono ayagala kutwala ettaka, ofiisi ya pulezidenti ne state house baagala kuntwalira ettaka. Waliwo n'abeerimbika nga bwe nabagambye nga bye bagamba si bituufu, oli ajja n'akozesa erinnya lyange nga naye nga simutumye oba simuyinaako kintu kyonna. Wantu wonna mu IGP's office mbaddeyo enfunda eziwera, abantu ne bayambibwa, waliwo ab'emikono. Kati abantu baleme kutiririra bajje lwakuba Pulezidenti Museveni yalwanirira eddembe, ate eddembe eryo likyaliwo, si buli omu yenna nti mufu mubbi, waliwo abakyali batuufu, bajje tujja bayamba. Abantu bingi bwe mba nsobola okubyogera wano mujja kusiba wano ng'abanamawulire, naye omusango ogusooka gwe nasookerako gwali musango ga Nabbingo, ng'omusajja ayagala kubba ettaka twaze family case naye ng'ayagala kubba kyalo kyonna. Ne baguleeta mu ofiisi yange ne ngutwala. Ate ekirala sikola mu by'amataka era ntera kugamba bantu bw'ojja mu ofiisi yange nkwata omusango gwo ne ngutwala mu ofiisi handling amataka. Waliwo offices pulezidenti ze yateekako eziyamba abantu. Ekyo kyekiraga nti pulezidenti agezezza nnyo okuyambako omuntu wa wansi. Naye kiruma nnyo nti abantu osanga bawogana mukono batugamba pulezidenti ayanise ayozza n'ayanika mu ttaka ng'abantu bakaba, nze ne mpulira nga kinuma nti kiki kino kyakola ayozza n'ayanika mu ttaka. Kyo kiba kitegeeza ki baba bavoola linnya ly'omukulembeze w'eggwanga nti waliwo abantu bataddewo okuyamba bantu era ndimu omu mu abo ngenda kuyambira ddala. Keesi gye nakolako esooka yali ya Nabbingo ne ngitwala mu ofiisi ya mukyala Njuba, abantu ne bayambibwa. Mba ndi awo omusajja yennyini n'agaana abantu okukola ky'okuziika omuntu waabwe nga waliwo ebijja ku ttaka. Nagendayo nga DPC yagaanye neeteekako by force abantu ne baziika omuntu waabwe because bye baali bakola DPC bye yali akola n'omugu w'ettaka tebyali butuufu. Era saakomaawo omuntu ne bamuziika nensigala ng'anyamba abantu abo. Waliwo omukadde ne kati nkyamuyamba, ogwo omusango ogusooka. Waliwo omuntu pasita yali ayagala kubba ettaka ly'omukadde n'abaana be namuŋŋoona nabayamba era ku mawulire byayitawo n'ebyo ebya Nabbingo byayitawo. Oyo pasita namuba bubi nemusanga ne ku kitanda we yali aferera nti mulwadde nemugamba sebo byokola si bituufu, bano abantu ogenda kubawa ettaka lyabwe. Abo abantu gye bali sobola kulimba bintu, gye bali ennyumba yaabwe bagirimu. Waliwo omusajja omulala gwe nnyambye nga ambasada ayagala kumubbira ettaka. Kati oyo ambasada muntu wa state house oba office of the president, ambasada mulamba gwe batuma mu nsi endala agenda akiikirira eggwanga, naye namuyambye ettaka ne balimuggyako. Waliwo abantu abalala ab'eruweero era gye nagenda nyina abantu nga 10 eruweero basibwa wano ku ofiisi yange. Nsiiba ku ofiisi ya land ziŋŋanywana ne bakommissioners obutagaba amataka g'abantu nga bagala kugaba amataka g'abantu in their own interests. Cases nyingi bwe muba mwagala kuzimanya nja ziba n'otingira mujje muzitwale, naye nkoze ebintu abali eyo nti tebaddamu kutiisibwatiisibwa olw'okuba omukulembeze w'eggwanga gwe tulinawo kati yalwana buli omu yenna afune emirembe waveewo okubonyaabonyezibwako omuntu owa bulijjo kwe yasangawo ng'ajjawo. Kati njagala kugamba buli omu yenna ali eyo nti abantu baleme kuddeeyo
ne beekiririra ne basirika nga tebagala kuvaayo kulaga bumativu bwabwe ng'ekintu ettaka lirye oba ekirala kyonna si ttaka lyokka waliwo abalala be babba amayumba n'ebirala ebyo nabyo weebiri oba omuntu n'asalamu akutuuseeko obulabe olw'okuba yamanyi omunene kati njagala kubalabula nti tebatuula eyo ne babonaabona nga waliwo abantu abakyasobola okuyamba ngenze njo mu ofiisi ya state minister wa land Dr. Sam Mayanja ayamba buli omu talina muntu gwazaayo emabega oba n'agira ayamba buli omu kati nange wendi wano nvuddeyo okumuyamba ne ofiisi ez'endala weeziri zemanyi nti zikola naye baleme kutiirira kutya kuvaayo boogere ebibaluma nti bwe mbanga nkyali mulamu nga waliwo n'abalala bakola vaayo oyogere ensongayo mbantuukirira because nze ndi mupakasi gweyampa omulimu pulezidenti w'eggwanga n'abantu beyampa nsaavinge gwe wonna woosobola okunfuna lwakuba abantu bangi kati bammanyi ngenze nga amasimu gange ku social media abantu bammanyi jangu ontuukirire oŋŋambe nti ono genero ayagala kunziba minisita ono ayagala kutwala ettaka ofiisi ya pulezidenti ne state house baagala kuntwalira ettaka waliwo n'abeerimbika nga bwe nabagambye nga bye bagamba si bituufu oli ajja n'akozesa erinnya lyange nga naye nga simutumye oba simuyinaako kintu kyonna wantu bonna mu IGP's office mbaddeyo enfunda eziwera abantu ne bayambibwa waliwo ab'emikono kati abantu baleme kutiririra bajje lwakuba pulezidenti Museveni yalwanirira eddembe ate eddembe eryo likyaliwo si buli omu yenna nti mufu mubbi waliwo abakyali batuufu bajje tujja bayamba